Olutalo luba luseewo wakati w'aba civilians n'abasirikale aba poliisi oba aba UPDF. Omusirikale wa poliisi akubye wa bodaboda essasi ku mutwe n'afiirawo, ate wa UPDF bw'atyo ayingidde ebbaala n'asumulula amasasi era munnange okukkakkana nga akubye abawerako. Ku musirikale ofiisa wa poliisi eyasangiddwa mu septic tank nga alengejjera ku muguwa, bana bakwatiddwa okuli ne ex-wife we okukosa ne defense w'ekyalo. Amazzi ganjadde mu kibuga ne goonoona ebintu ebiwerako nga bulijjo munnange olw'enkuba eyafudde embye ku lunaku olwokubiri. Lawyer Aaron Kiza atubulidde ebyama byeyasisinkana eyo bye yazuula mu kkomera ery'ekitalya emyezi 3 gy'amaze ng'ali mu nkomyo. Bw'atyo munnange n'atubuulira okubonaabona ne stress eri eyo, abasibe babeerawo batya, okwekatankira amakerenda n'ebirala. Ate General Museveni bw'atyo munnange asazeewo ku nsonga za AFCON, ekikopo ekya Africa ekigenda okubeezanyibwa wano mu East Africa, era n'agamba nti omusimbi Uganda gw'erina okubeera nga munnange eteekamu tagenda kubeera ng'agulekera bamafiya amanyi abasajja be. Bw'atyo asazeewo okwesiga Church of Uganda, era bw'atyo alina omukungu omukyalo omu gwakwasizza ensonga za ssente, ti akasente kano beera nako gwagenda okubeera ng'okadistributinga accordingly. Kulamusizza nate gwe bwenna mpuliriza wano ku Uganda at large, wano bwe mikwesese nga bulijjo bwe nsinziira okubeera nga nkubuulira ebiriwo essaawa eno, ebyaliwo ebiriwo n'ebyo ebirijja. Munnange amawulire agatali malungi yadde n'akamu. Katusookere ku kufa, tusookere mu kufa. Police officer akwatiddwa era nga bwe nakutegeezezza nti si ye yekka, wabula ate waliwo n'owa UPDF naye era bw'atyo bano bonna basasidde abantu amasasi. Hillside View Apartments gye bali nnyo wali ku Kasozi Jani, Ntebe Road okulingana Church, gwe munnange eyandiyagadde okubeera nga osula mu kifo ekiyonjo, oyagala kupangisa wantu woyinza okubeera nga obeera nga waliwo buli kimu, tolina kye weetaaga kwetikka yadde okoleka engoye zo entonotono. Hillside View Apartments wali ku Ntebe Road, Kasootuge Kajjansi, Namulanda Kitende, awo wonna munnange ogenda bugenzi wali ejjanye ku Church. Wi-Fi weeri, internet, ate nga n'amasannyalaze nago weegali tegaviirako ddala. Security egguluggulu, transport wa bwereere gwe ava ku airport. Kati munnange nga bwe nkutegeezezza nti waliwo police officer olwo nga abadde akolera Hoima Central Police Station akwatiddwa. Kigambibwa okuba nti yakubye civilian essasi n'amuttirawo, era nga police officer ono yategeerekese nti ye Lauben Kwihangana, era nga eyafudde gwe yakubye essasi amannya ye Mawala Mawejje, bodaboda, omuvuzi wa bodaboda. Bw'atyo munnange era abadde mutuuze ow'ekyalo ekiyitibwa Lukoge wali mu Hoima City. Kakati munnange amasasi gano oba embeera eno okubaawo ey'ennaku nti lwabadde lunaku lwa Sande ekiro, saawa zaabadde 4 ez'ekiro e Lusaka wali mu kibuga Hoima. Kakati munnange kigambibwa okuba nti police officer yabadde naye ku pikipiki ng'avuga, olwo ne batomeregana head on n'owa bodaboda mu kibuga Hoima. Kati nga bamaze okubeera nga batomeregana, batandise okubeera nga bayombagana, era nga police officer agamba nti owa bodaboda yabadde avuga bubi na kimama. Munnange mu kumubonereza bw'atyo n'asikayo pistol n'akuba Mawejje essasi ku mutwe, era munnange essasi lyamuttiddewo. Kati bw'atyo munnange police officer n'adduka
okugenda gye yabadde asuubira okuba nti asobola okubeera nga yeekweka gye yaddukidde. Kakati Julius Akiza ono ye Albertine Region Police spokesperson bw'atyo yategeezezza nti poliisi wamu ne security agencies endala bwe batebasobodde okubeera nga batrackinga down ofiisi ono era n'akwatibwa, era bw'atyo n'agamba nti bamuteekako emisango oba ne bamu fayiro ye already emisango ne giruma egy'obutemu murder charges. Kati bw'atyo agamba nti poliisi era bw'etyo yasobodde okubeera nga efuna pistol eyakubye wa bodaboda bagijje ku police office ono. Kati ate era munnange lunaku olw'omukaaga poliisi e Masindi ate era n'ekwata Kopolo Agre Byamugisha ono nga wajja erya Uganda's People Defence Forces. Kakati era nti ono yabadde oba ayina akolera Masindi Army Barracks. Kati ono naye yakubye amasasi agavuddeko era civilian okubeera nga afa. Eyafudde yategerezeko linnya lya Mugisha era nga yabadde mutembeeyi nga mutuuze w'e Masindi town. Kati munnange embeera eno okutuukawo ey'ennaku yabaddewo ku ssaawa nga 7:05 ez'ekiro, era nga bino byonna byabaddewo ku bbaala eyitibwa Brian's and Trump Bar and Lodge esangibwa ekijura. Kakati munnange ku lunaku olwo olw'ennaku Kopolo Byamugisha yazze n'emmundu eyake AK-47 nga ayambadde engoye ez'abantu aba bulijjo ba civilians. Kati bw'ati munnange n'ayingira ebbaala n'atandika okukuba amasasi nga talina gw'asosola n'afukirira mu bantu. Mugisha eyabadde omu ku ba patrons bw'ati munnange essasi lyamukutte era munnange okukakana nga afiiriddewo. Kati munnange mu kugoberera bino omusirikale ye olwamaze okukuba abantu amasasi n'adduka, era oluvannyuma bannannyini bbaala basobodde okubeera nga bakwasaganya poliisi bw'atutegeeza security agencies ne zitandika okubeera nga zinoonya suspect mu Masindi town, era munnange oluvannyuma n'akwatibwa era bwe twogerera ali Masindi Central Police Station. Poliisi yasobodde okubeera nga ezuula ebisaane ebisusonkale by'amasasi 14 ku ssiini okussa n'essasi eryalondeddwa okusinziira munnange ku bakugu era nga baalitutte okubeera nga lyekebejjebwa. Kakati embeera eno bwe tugitunuulira juzi twalaba abantu baakuba omusirikale owa poliisi ne bamutta era nga ensonga yali yakuba nti omugenzi kwali kukungubaga ku poliisi kwe yali esindise abasirikale bakuuma ensonga ate omuntu yali afudde yali afiiridde mu kaduukulu ka poliisi. Kati abantu bwe batyo ne batwalira amateeka mu ngalo ne batta omupoliisi. Kakati oyinza okugamba nti olutalo nga bwe ntandise nga nkutegeeza nti luyinza okuba lugguseewo wakati w'aba civilians n'abasirikale obutasosola wa poliisi wa magye ga UPDF kubanga already ne mukama waabwe CDF naye ekyo akiwagirira ddala kubanga mwamulaba wano mu kalulu ke Kawempe nga asuubiza okubeera nga akuza abo bonna abasobodde okubeera nga bakuba abantu Kati embeera munnange efaanaganako bwetyo mu biseera biri nga omusikale bw'akkuba essasi simanyi oba nakati bwe kiri bw'aba akukubidde mu self defense, era waliwo abantu abagamba nti yabadde yeedifendinga yeeyingidde already mu bbaala ng'ayambadde engoye za bulijjo n'atandikira okukuba abantu amasasi. Kakati ojja kuyenda okwesanga nga basirikale banne bagamba nti yabadde yeedifendinga mbukubanga ne ba civilians baguddewo olutalo ku basirikale. Kakati mbuzikoleere okay, teriagaana tunaabalaba n'ebimundu byammwe nga bibasobedde ate ogenda gitunuza mu kibinja ky'abantu abava esayidi ne sayidi, ate buli kaseera onoobeera n'emmundu muganda wange. Kakati era waliwo police officer commander eyasangiddwa mu septic tank
SSP Julius ahimbisibwe yasangiddwa ku mugwanga alengejja mu septic tank mu makage wali ekyengera. Munnange abantu bana already bamaze okubeera nga bakwatibwa ku nsonga eyo. Jjukira nti omwogezi wa poliisi yabadde atukakasiza n'atugamba nti newankubadde nga erabika nga suicide nti alinga yesse yekka naye ate era tebasobola kubeera nga barolinga out nti wayinza okubaawo oba oliawo abaamusse kati balina okubeera nga bagoberera process yonna okusobola okubeera nga batuuka ku ntobo y'ensonga. Kati bana bakwatiddwa okuyambako poliisi mu kunoonyereza okwa senior superintendent of police Julius ahimbisibwe era nga omubiri gwe gwasangiddwa ali e Nakitokolo Kyengera Town Council Wakiso District mu septic tank nga mulengejja. Kakati munnange okusinziira kwabo abakwatiddwa bagamba nti mukyala we Shamba Boy wamu ne neighbor ne area defense oba defense secretary naye yakwatiddwa kubanga bano balina okubeera nga bakuyambako mu kunoonyereza era nti bano be basoose oba be basoose okurespondinga ku incident ng'eguddewo nti katugeze oli akubye enduulu bannange ne bavaayo nti oba bagezeeko okubeera nga banoonya poliisi mu mbeera efaanaganako bwetyo baripootinge. Kale wano e Uganda gubeera musango era okwatibwa. Katugeze singa osanga oba emmundu oba essasi n'olironda oba n'ogamba poliisi bannange essasi lirino ne waka ojja kusibira mu kkomera, bajja kusiba busibi. Waliwo omukyala gwe baasiba yalima mukyala omukadde yasanga emmundu oba yali saidi yeeyiga nga waliwo somewhere neerabidde naye nga wano mu Uganda yali alima omukyala yali mu myaka ndowooza giringa 60 eyo. Kati bw'atyo munnange agenda okutema ng'atema ku mmundu AK-47 emmundu yatalagga bw'atyo agize ku poliisi bannange emmundu yiino bakwata mukwate nga bamuyoola nga bateeka mu kkomera banoonyereza. Tebasobola kunoonyereza nga ali wabweru bweba tebamuteeka mu kkomera kubanga gavumenti muganda wange ebintu ebifaanaganako bwe bityo bizibu nnyo. Kakati bano neighbor katugeze odduukiridde oba ovuddeko information yonna oba bannange neighbor wange afudde tinaye tugenda kukukwata tukutwale kuba neighbor waafa atya nga bakusiba. Kati ate era okuvaayo balina okusasulayo ssente. Balina okusasulayo ssente. Poliisi ye Uganda balina okusasula omusango muloope, balina okugwetaakuluzaako ogw'okutta omuntu, balina okusasula ssente naye kakati munnange bano bagamba nti be babadde ba first responders oluvannyuma lwa incident okuba nti ebaawo era munnange yensonga lwaki bakwatiddwa. Kakati munnange eyo nga tumaze okubeera nga tuvaayo teweerabira aba maintenance palace gye bali nnyo balina solar systems ez'omulembe, balina ebyamasannyalaze, balina ebyamazzi okukussa n'abakugu abasobola okuyambako ku by'installing. Solar systems za mulembe, amataala bagalina, balina kamera ezikozesa solar, CCTV bazirina ezikozesa solar nti goyinza okugamba nti amasannyalaze gavaako ate ebifaananyi awo mu kaseera ko tetwabifuna ziri zikozesa solar nti oli ajja n'ajjako amasannyalaze zo ne zisigala nga zikwata. Mpozi enzikiza yinza zikola obubi naye era amaloboozi gasobola okuwulikika oba singa wabaawo engeri y'omwezi ate nga n'amataala jjukira nti gabaawo ga solar nti oli bw'ajjako kitegeeza nti mpozi ng'agenza oba n'ajjako solar system ekitali kyangu. Amataala bagalina katugeze nga wabweru nti kugambye nti obudde ebuziba nga lyeteekako bwe bukya nga lyejjako. Kakati awo alina okubonaabona nalyo okusobola okulaba nga terimulisa kamera kukwata kuba byonna bikolera ku solar. Kale aba maintenance palace muganda wange bewandibadde weekwata bakuyambe bakufunire solar ejja mu nsawo yo. Bayina solar mu capacity zonna just bakubireko aba maintenance palace. Namba zaabwe zibwako wano ku mboozi zaffe ku Uganda at large. Kakati munnange ekibuga Kampala kikiremye kubanga floods enkuba bw'etonnya amazzi ganjala buli wamu era bwe twogerera munnange ku lunaku olwokubiri ku makya
embeera ekedde kubeera mbi nnyo. Embeera ekedde kubeera mbi nnyo. Lunaku lwa Mande era bwe gutyo bwe gwabadde. Lunaku lwa Mande bwe gutyo bwe gwabadde. By the way, ku Mande, Easter Mande, jaamu yabadde mungi nnyo. Nti ebitundu ebyetoolodde Kampala ne mu Kampala mu kibuga kati ojja genda okwesanga ng'ate eno ewalalako katugeze ng'oba Nansana wa n'ewalala nti amazzi gayinza okuba nga ye ate teganjalayo ng'ate ekibuga kubanga abakolera mu kibuga enkuba bw'etonnya muganda wange mu kibuga makkati ebintu byonoonekera ddala. Amazzi gayingira mu bizimbe okutambula, emmotoka zigwa mu binnya mu mifulejje. Kale muno e Kampala n'asanyalalira ddala. Kakati munnange enguudo bwe zityo zabadde oyinza okugamba nga teziyitikamu emmotoka nga nazo munnange abandibadde ng'ab'emputtu be bazivuga ne baziyisa mu mazzi kuzoonoona ate kubajjukira amazzi gakoma mu maviivi. Amazzi gakoma mu maviivi. Abakola ssente bazikola mu kwetikka abantu abamu okubeera nga babasaabaza abalina obugaali mu ngeri efaanaganako bwetyo. Kati anti emirimu egyasigala e Kampala lyo nzinze e Kampala enkuba bw'etonnya nti okola mulimu ki? Nsaabaza bantu. Nsaabaza bantu. Waliwo abatugamba nti wa ebizibu bwe bigwawo ne mu nsi yonna bigwawo. Mulaba nga katugeze enkuba etonnya ennyingi nnyo oba ettaka ne libumbulukuka nti ewalala byonna bibaayo. Naye tubadde mu Kampala ebbanga lyonna mu biseera biri na bino osobola okubeera ng'okompeyaringa nti lwaki tekyalingawo mu biseera biri. Bayiwolereza bwe batyo nti wa ebizibu bibaawo mu nsi yonna. Kakati munnange ebitundu ebyekyambogo, Kinnawattaka, Banda byonna byabunye amazzi era nga eno abantu baayo ebiseera bwe nabeerera ennyo ebbanda eyo Kireka bweyogerere nga ntera okugendagendayo naye kati ndwiridde ddala kuba bw'oba ogenda sayidi z'eri Mukono Jjinja ate oyitira eri ebiseera ebimu totera kuyitira mu jjaamu wa wano. Tera okumusala olumu n'oyitira eri ebugerera eggayaaza n'oyita eyo bwetyo n'ogwa eseeta olwo ne weeyongerayo gye ntera okutemera eyo kubanga jjaamu okuvaawo okuva katugeze ng'obadde oyitidde wano ku Centenary Park olukonekitinga okutuuka ebweyogerera awo oyinza okumalirawo ddala essaawa eziwerera ddala. Kati munnange abasuubuzi ku Jinja Road bwe batyo bakiguddeko kubanga amazzi bwe gatyo gayingidde amaduuka gaabwe ne goonoona merchandise ne goonoona ebyamaguzi era wali e Kaleerwe abasuubuzi nabo nga bakaaba kubanga era amazzi bwe gatyo gayonoonye ebintu byabwe olw'ensonga nti emifulejje munnange giziba. Traffic nayo yafuuse ekizibu era obwedda emmotoka bazigamba ziyite ku Northern Bypass. Emmotoka zirina okuyita ku Northern Bypass kuba jjaamu yabadde mungi nnyo era nga okusinziira ku Traffic Police Spokesperson Michael Kanunula yatugambye nti traffic ejja kuddamu ng'embeera eze mu nteeko amazzi nga gamaze okubeera nga gakendeera. Kale aba Kampala Capital City Authority bo bwe batyo nti buli muntu yenna era balina okubeera ng'avunaana kubanga Gen. Museveni yatugamba nti yakola omulimu munene nnyo newankubadde abantu banenya Lukwago ku nsonga ezimu naye Museveni yagamba nti ekifo kya Lukwago yakiyiwamu amazzi n'aleeta Executive Director owa Kampala yatandikira ku Jennifer Musisi mbu ye kati mu byobufuzi ye Gen. Museveni kati bino ye kuba kati amazzi ganjala lwa byabufuzi kubanga ye ekisyamuleetesa obukulembeze obulala mu kibuga Kampala si kuba nti ekibuga kitereere wabula nsonga za byabufuzi kulaba nti opposition yeefuze wano mu bwa meeya kati ekifo kino kakiyiwemu amazzi kubanga ye waakiri okulemererwa akola ki ayonoona kati awo yayonoonerawo ddala era n'omupya kati aliko mukyala mukazi wattu mpoze musaasira kubanga nalaba juzi ne muganda wa Museveni naye kennyini naye avaayo ayogere ng'anenya nnono omupya yakaki
ngamba bannange Mukama Katonda kiso kya mbuzi kati munnange Kampala Capital City Authority balulimu era nga bebanenya okuba nti nno balemereddwa okulongoosa ekibuga kubanga jjukira nti kasasiro omungi ekisooka ebicupacupa ebyo bigenda biziba emyala naye nga tuvuddeyo ate weerabira aba Temu Property Consultants Limited bano basaale nnyo ku nsonga z'ettaka balina ettaka basobola okuguza ate basobola okugulako ettaka litaliiko ndooli tugereka kubeera n'ttaka lyakulemerera kuliko buli kimu bwe kyolaba nti mu butuufu kyakulemerera oba nkayanaza mu mweza famire tikakati kantwalira battemu baligule beera n'ettaka lyo bw'oba olina ettaka nga liri mwalaali nga teriri ku ndooliito naawe eryolaba nti lisaanidde kwatagana n'abattimu Property Consultants bajja kuligula ate era bajja kulifunira omuguzi naawe bw'oba oyagala okubagulako bajja kukuguza balina abakubi ba pulaani ab'omulembe kubanga ne construction bamukolera ddala bazimba basobola okukola maintenance ku nnyumba bwe giwandiyabadde munnange oba onoonya abayinza okukuyambako ng'ebintu byakusobera dda dokita waali era abalina ebirwadde temubeereeyo kufana birwadde kubanga dokita waali ennamba zange ziri awo emesembyayo 73 endala esembyayo 15 kakati bonna ebitugendako mu kkomera wali ekitalya looya Aaron Kiiza ono bw'atyo atutegeezezza atunyumya mbaga nti okutambula kulaba okudda kunyumya nti omuntu bwe mumuwa akadde byalabye mu kutambula gyanyumyako kimu ku kimu kakati looya Aaron Kiiza bw'ati avuddeyo n'akuba omulanga tuwabeewo ekikolebwa mu kuyamba abasibe abali mu kitalya mini maximum prison nti bano okwebaka okufuna ku tulo bamala kozesa pills bamala kozesa makerenda kibaviiriddeko kubeera nti babeera addicted era kino kireeseewo addiction crisis mu kitalya prison eya pills sleeping pills ti abantu balina okubeera nga munnange beebakira ku makerenda bino byonna biva ku ki nti bano babeera ne stress ey'amaanyi nkijjukira nti embeera mu kkomera lino ng'oggyeko omujjuzo ogw'amaanyi naye still abamu babayisa bubi era nga kino kibaviirako embeera ey'okulowooza n'okubeera nti tebasobola kwebaka waliwo abantu abamu nga talina nsonga lwaki tulo tumukwata edi bagamba otulo tetumanya alirira nnyina naye era weebakayo katono oba otyo ng'ozuukuka kakati kye balina okukola balina okubeera nga bamira amakerenda okusobola okubeera nga babeerawo kakati kino munnange okusinza ku Aaron Kiiza agamba nti embeera efaanaganako bweti egenda kuvaako obuzibu obw'amaanyi oyinza okwesanga ng'abantu abamu batuuse n'okubeera nga emitwe gituukako ekibafuna mental disorder olw'ensonga efaanaganako bwetyo olw'okuba tebeebaka ti emyezi 3 gyamazeeyo ti byalabye ekitalya kiri batugamba nti eno ng'oggyeko omujjuzo n'obukyafu ate komera likyali ppya kale munnange obaolyawo abakulira amakomera balina okubeera nga ate bajja okunnyonnyola kubanga ekyo jjukira nti bw'okigattagatta n'ekya Malema Abirizi kye yasanga era still mu makomera gamba nti oyinza ebintumbu ebikozesebwa lubricants ezikozesebwa mu bisiyaga mu makomera babiyingiza ekitegeeza nti prison authorities babeera bamanyi ebigenda mu maaso ti ebintu bingi nnyo ebigenda mu maaso mu makomera eyo ti oba oliawo bye tutamanyi kakati ate era Aaron Kiiza ayongera okubeera nga atangaza ku nsonga ezimu nti kiyinza okuviirako okumanya nti waliwo abantu abasibwa mu makomera eyo naddala olw'ebyobufuzi naye nga batukweka omuwendo gwabwe kati gye bali kiba kitegeeza nti ebyo byonna byongera okubeera nga bitutangaaza ku nsonga ezimu
era nga byetaaga okubeera nga bikolwako. Nti ensonga y'amakomera naddala ba inmates engeri gye bayisibwamu ne harsh conditions ze basangayo ze baleetera okubeera nga bakozesa painkillers. Kakati abo bakozesa painkillers ne kati eriyo bo bali nga ate balina kweyokya bweyokya kubanga n'ebiragalalagala era obisangayo mu makomera. Bwe kiba nti ebisiyaga babisangayo lubricants bazisanga ze bakozesa mu bisiyaga, kiba kitegeeza nti muganda wange jjukira nti empisa embi, rape n'ebirala baatukakasa abaana naddala aba opposition abawala baba banyumizaako bakyala bannaabwe bayinza okunyumiza nti agasajja munnaye gabakakkanako ne gabakaka akaboozi mu makomera eyo. Kale ebintu bingi nnyo munnange ebyokutunulira amakomera gano ag'e Uganda. Kati nga tuvuddeyo tugendeko eri General Museveni akizudde nti bamafiya batasobola kubeera nga yeetaakuluzaako kuba bamemba ba famire era bantu be mu kabano bo afa nabo, yasalawo okubeera nabo era bano bwe ba influencinga buli kimu. Kakati ku nsonga za AFCON ajjukira nti ekikopo ekya Africa eky'omupiira kigenda kubeera nga kitegekebwa 2027 mu mawanga ga East Africa era nga Uganda y'emu ku mawanga ago nga bagenda kubeera nga bategeka ekikopo ekyo. Kakati $1 million nga 13 wano mu Uganda roughly ze billion nga 48 budget oludde emaze okubeera nga etegekebwawo era nga eno jointly egenda kukwasaganyizibwa ne CAF Secretariat ne government ya Uganda, government of Uganda. Kakati munnange bino byonna birina okubeera nga bifasiya sente za kufacilitating ebintu bingi nnyo 2027 AFCON tournament nga Uganda munnange nga bwe nti egenda kuba ekwasaganya wamu jointly n'amawanga ga East Africa, sister countries mu East Africa. Kale Museveni bw'atyo nga jjukira nti wano tulina okubeera nga ebisaawe bizimbibwa, sente nazo ziri awo, Akibwa Stadium, Elango Sub-region, ate nga ne Hoima nakyo kisaawe kiri mu kuzimbibwa. Ebyo byonna biri mu kuzimbibwa, entambuza y'abagenyi, ensula, okulya na buli kimu, security, byonna ebyo nti munnange birina okuba nga bikolwako. Kati akasente kalina okuba nga kabaawo. Kati General Museveni nga akwasaganye ne mukyala we Janet Museveni, Minister wa Education and Sports, bwe batyo ne babeera nga balina okubeera nga bateekawo komiti egenda okuba nga ekwasaganya ensonga ezo. Kuliko ne Ken Kaliso wa NBS, kuliko akulira New Vision Wanyama, ne kuvaako n'abalala bangi nnyo era nga bamaze okubeera nga bateekawo local organizing committee. Bafunye instructions nga balina okubeera nga bakwasaganya. Minister Nakiwala Kiyinje naye kwali ku saidi ya Fufa. Kale n'ebirala bingi nnyo oba n'abalala bangi okwasaganya ebirina okubeera nga bikwasaganyizibwa. Kakati wano nga balina okubeera nga batunuulira sente zino zigenda kukuumwa zitya, ani ayinza okuzikuba, kubanga General Museveni olwo akitegedde nti afuna okusinziira ku bubaka bw'afuna abamutuukirira nti ffe tulina abantu tugenda kukola tutya ku AFCON. Nze mbadde nga matwali badde olaba nina kampani eno ekola bweti, eno kampani egenda kuyambako kukola bweti, eno egenda kukola bweti. Bwe batyo nga bazaagalako nga olaba eza Kyogamu bwe baazikola ki, bwe baazikola. Kati General Museveni nga amaze okubeera nga akitegeera, tugamba bw'oba omanyi netball, abamanyi netball, olaba omuntu ng'akutte omupiira agezaako okugukasuka eno ne bagezaako mu block nga n'agala guwoono ne bagezaako n'agamba olaba engeri tetenkanya okulaba nti oba apaasinga omupiira oba gukasuka okugusuuta. Kati General Museveni ali bw'atyo n'akasente akakutte mu ngalo agenda okugira bw'ati gundi n'awanika omukono abulukingi agenda okugira bw'ati naye abamanyi naye tabejjaako.
abamanyi era amanyi babba naye tabejjako bantu be. Kyokutolabanga nabagamba nti mulina okufuna nammwe ekintu ekyo solidde nti kati struggle we yatuuka mulina obutava mu bantu bammwe kuba bwe muva mu bantu bammwe bali ate bo ne bakola ki baabaabwe ne babagira okuleka mpozi abo be baagula bemumanyi nti Mpuuga n'abalala nti abo baagenda bo bali sayidi eri ne kati banno babasiiga enziro ne babasiiga enziro oyo kukakananga nammwe mutandise era olaba naye abaabwe ne bwayogera ekyekisiru ekifaanagana kitya ne bwawandika ku mutimbagano gwa X ekyekisiru nayo kyolente kya kisiru bo basigala bawagira omuntu waabwe. Kati General Museveni abantu baaba abeera nabo tabata era bantu be kati munnange bw'atyo yasobodde okubeera ng'anokolayo nga bamaze okuteesa ne Minister owa Education. Kakati waliwo personal secretary owa General Museveni ayitibwa Canon Kedres tuli agenda omukyalo ono Munnaddiini okuba mu Church of Uganda era nga mukulu. Kakati obuwumbi buno 48 gwe babukwasizza okusobola okubeera nga protecting era bw'ati alina okubeera nga awembalirira mu byonna mpapaye alina omutima ogw'eddiini era General Museveni mujjukire alina akatambi mweyogere n'aga nti yeta trusting aba bishops kubanga bibatta ne Jesus taba trusting irako ddala naye kakati munnange akizudde ndowooza kati ssente azikwasizza omukyala no Canon Kedres atuli agenda yagenda okubeera nga abeera nazo kati buli kimu kyonna katusuubire nti kakati ate era amaze okubeera nga alagirira abasajja bamafiya balina okuddukirayo bagende bafune contracts baagala okunoga ku musimbi ffe tugera ku transport nga nze nina baasi ngenda kutambuza bagenda okutuuka wano muganda wange omusajja nga yeta ziziganyegenya ziri zitokotoko eri yakubye abantu ekigwo nfiira gyabise byebyo ebye Uganda naye ekisinga nti yasobodde okufunayo ono gwe yagulutaddemu nti yagenda okubeera ng'akwasaganya era abagenda okubeera ndowooza komiti eriko abantu bangi nnyo abagenda okubeera nga bali mu kasente ako ndowooza be bagenda okubeera nga bategeezebwa mulina okukola mukole tugenda kuba biwaadinga nga bino byonna bimaze okubeera nga biggwa ndowooza naye wano e Uganda mu mwaki oguyita ku mbubbu nga tegwesokodde naye omukyalo ono munnange Canon Kedres okuva mu Church of Uganda era nga mukulu hierarchy mwali ng'akola nga personal secretary mu ministry eya Education and Sports. Kale engeri gyali nti mukyala Munnaddiini ate mukyala mukulu obaoli awo talina pressure ku bya ssente ndowooza balinako examples nnyingi nnyo kati yakwasiddwa akasente ako naye nga bamafiya banne ba Museveni abooluganda n'ab'emikwano bwe batyo buli kaseera babeera bamwetooloola titugenda tegeka kati okyogerako ki naye jjukira 2027 gwe mwaka ate bamuyita ani ono omulanzi Matayo yatugamba nti Museveni tamulabayo awo mu future tamulaba 2027 tamulabayo kati awo baana abali ne Jesus teri amanyi naye nga munnange ebyo bwe bityo bwe biri era sigenda kubeera nga nsukawo wano tubali tuwayawayamu ku biki bigenda mu maaso wano mu ggwanga lyattu Uganda tusinkane mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda Tragic nga bulijjo Mukama Katonda abakuume.